Ensonga z'ensimbi obumbi omusanvu ezigambibwa okugabanyizibwa wakati w'abakungu ba gavumenti n'ab'ekitongole kya URA ng'akasiima ak'okuwangula omusango gw'emisolo ogwali gwawabirwa kampuni y'amafuta ya Heritage zibizadde. Ababaka ba Paalamenti ab'ekibiina kya NRM baagala ensimbi zino zikomezebwewo kw'ossa ne Paalamenti okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti bano kubanga bano ensimbi zino baazifuna mu ngeri y'amancoolo olw'okuba nti baali bakola mirimu gyabwe nga tewali nsonga lwaki baali baweebwa akasiimo. Bannaffe Abannayuganda abaatumibwa ogenda okukola omulimu ogwo bali basasuliddwa gavumenti ya Uganda mu kutambuza emirimu gyabwe bafuna omusaala ng'abantu abalala bonna. N'olwekyo twewuunya lwaki ono yafuna omusaala n'ebikozesebwa byonna bye yasaba ogenda okutuukiriza omulimu gw'alina okukola ate addamu n'afuna akasiimo ak'essente naddala ez'omuwendo ogwenkanidde awo. Kituluma okulaba nti no abakozi ba gavumenti nadala abakozi abakola nga accounting officers ba gavumenti nga bagenda ne balimbalimba president okubawa sente. Twagala speaker waffe Rebecca Kadaga nga bwe tutandika parliament alabe nti no ensonga kino akireta mu parliament bateekeko ababaka bagenda kulaba nti no esente zino akiri bazidizeewo oba bazikomyewo. Mu musango guno ogwogerwako kampuni y'amafuta ya Heritage Oil yatunda layisinsi yayo y'okusima amafuta mu bugwanjuba bwa Uganda eri kampuni ya Talo Oil ku kawumbi kamu n'ekitundu aka sente za Amerika era nga balina okusasula emisolo egiwerera ddala obukadde 450 bwa sente za Amerika wabula ne beerema. Kino kyaleetera gavumenti ya kuno okwekubira enduulu mu kkooti enkulu era okukkakana ng'omusango gusse kampuni ya Heritage Oil mu V. Olwo kampuni ya Heritage Oil teyamatira na nsalo ya kkooti enkulu mu Uganda kwe kujulira ensalawo y'omusango gwa kkooti enkulu mu kkooti y'ensi yonna etawuluza emisango gy'emisolo era okukkakana ng'omusango Uganda guwuse bufa. Stephen Tulyargayo, KTV, amalindirire.